Ami okuva mu kampu ya Lutalo nga bwe mbategeezezza Friday jenda kuzomezi nga 23 ye Kabisi kandagala concert agenda kwongera okutubulira ku nteekateeka nga bwe ziyimiridde fe abeesunze concert tusubire kwolwo olunaku nsaba ombuulize kuba tulaba ssebo neyanziza omukisa guno nampija amanya nze mugenyi Isa okuva mu Yasinke nedirante ya nga ndi omu ku ba directors ba Yasinke ya nga bumbuuziza ku nteekateeka gye tulina enteekateeka eri mu jjiya y'amaanyi nnyo nakutubulayo exactly 7 days not even 7 they are 6 days now yeah so njagala okusuubiza abawagizi ba Lutalo bonna shegenda kubeera massive everything is calculated actually nze njiyita na show ya mwaka guno yeah because bw'otunuulira okuva omwaka lwe gwatandika twayagala tuplaninge omanye abantu bawano badde tebanafuna mukisa kulaba ku bategesi bakola shows ziri calculated omuntu nagenda mu show omanyi mu art mulimu abantu bangi ababatisa okitegeera naye ffe tuli team Yasinke we are a team everything it's under management omuntu ajja kujja alabe ku show alabe cream wa Uganda ewerekedde ku Lutalo sound nungi nnyo buli kimu abantu security buli mu jangu ne family Lutalo mumumanyi muyimbi wa nsa so Yasinke no show yakumekanga etegeka this year this is our first event okuva mu covid emabega ko twategeka kyalenga fe twategeka kyalenga it was a very successful show guno omwaka sofa eno yokka eno gye tutandise nayo twatandika na Lutalo this year tulabye nnyingi lwaki mwasalawo eno okay fe tusinga tambula na cream cause today wotunula mu music industry Lutalo is number 1 sure today in Uganda so twali tetusobola kumuleka era if you look at our things cause bw'otunulira mulimu gwa promoter we publicize tutegekera abantu ebintu ebinyuma basically mulimu bivulu byokka oli bwaba Yasinke events bivulu it's a big company si bivulu byokka we do events management it's a big company Lutalo ku Hotel Africana abantu nansabye n'obajjukizaako ku z'omwezi 23 tugenda beera ku Hotel Africana abantu tubasaba bakeere cause bwe banakeera tuyinza n'okusalawo ne tukuba shey emisana awo ne bafuluma ne mutwongera yokubiri abekiro nabo ne bakubawo nabo ne tubongera tickets ziri already zitundibwa tickets kwe ziri katale zisangibwa ku Papa's Sport wa Mwami Misa Semakule Makindye ziri ku Hotel Africana wenyini ziri ne ku Hardware World Ntinda mitwalo giri 3 mitwalo 5 ne meza ya milioni 2 naye wabula ku kwebyo ebifo byenjogedde wamanga tuyinayo tickets za mitwalo 5 ne mitwalo 2 tickets ezemitwalo 3 ezabiriyo yagenda tula ku meza koze meza emiliyoni boba njagala ekifo ku meza nga sina oba timu titwasonze meza bwe njagala ekifo ku meza nsasula emitwalo 2 akati za tickets eziri mu bifebi zeziri katale ezemitwalo 5 n'ezemitwalo 2 abemitwalo 3 bajja zigula ku mulyango owesa tatawana kale andoza bebyo oyina kyetuta nabakubulira abantu akyanjagadde bagamba kyenjagala sina nnyo kyamaanyi wabula okujjako okubajjukiza bakeereko shegenda kubeera nnungi nnyo omuntu ayagala okunyumirwa shows ajje mu show ya David Lutalo everything is balanced stage management yeri very good ebimu sagala bibasunira bibabuulira njagala batuukawo balabe surprises byebyo sayimasi kutegedde bulungi byebyo ebya Lutalo Kabisi kandagala concert ku Lwokutaano wali ku Hotel Africana we tugenda okubeera tobatumiddeeko bewalisiwa kabi wagambye ngenda ku telefina kobo mundi tobanga ogira bwoti anedda tekisoboka nja kutumira ku mama w'abaana bange Mrs. Janat utumiddeko nnyo tulinawo okutikeza tusobola okuba abafans ba Lutalo tickets tugenda zigaba naye tugenda zigaba next week era nkakasa ojja kuwa abantu tickets atusuubiza next week tickets mujja kubeera nga muzifuna ate tebeerabira ekirala waliyo okuwangula pikipiki tukola tutya abawangula pikipiki mbakubiriza ekintu kimu bagule tickets bajje mu show ku ticket yoko kuliko numbers bajja kuwangula ate ekyaffe kiri real
shows gye zigenda okubeera yonna enamba enkwata bukwasi omukisa gunkwata bukwasi ne musome enamba gye nnina era tubuulira abantu kati nga nguza tiketi ey'esente meka tiketi zonna twa-averaginze kubanga bonna bawagizi ba lutalo kati tewali gamba nti oba oguze kyabiri oba kyetaano oba kyesatu kasita chance ekwata ojja kuwangula pikipiki naye nga emikisa giri nnyo mbeetaano n'abeesatu ebasinga okusinga okuwangula pikipiki abeetaano n'abeesatu abo batambuliddeko emikisa emingi ate ekyaffe kiri real nti omuntu bw'otunulira shows gye zigenda okubeera ewalala nga mukono omuntu ajja owangula pikipiki nga mumumanyi era mugimuwa tugimuwa nga n'abantu bamumanyi nti oyo w'emukono owaffe yawangudde si muntu kulinnya ate n'ava ekayunga najja wangula pikipiki y'emukono no bannange tugule tiketi oba bagula tiketi y'emitwalo esatu n'owangula pikipiki ya bukadde bumeka oba ey'ettaano n'owangula pikipiki ya bukadde bumeka nze ngamba tugula tiketi tugula tiketi tusobole okubeera nga tuwangula kale nkangire katono nnyo nkoma temuvaawo njagala y'essimu 234 nga tuyingira weekend bw'olirudda wa weekend ogikwatidde wa osuubira gikwatira wa ali ku simu wangi munange Florence Napijja nkulamusiza nnyo nange nkulamusiza ssebo ani ono nze president wa Media Callers Association yes sebo Katere Burhan kunamulumukidde okay tereramu nnyo Ozi njagala okujjukiza abantu ssebo oyagala kubajjukiza ki toli clear bulungi ddamu ogezeeko twabe bwana Sayimo okimanyi nyege yatandise oba tokimanyi walabye ku baana abali ejjinja wano ani gotwala nyege nkoleyo ki wamma wanji dia Nasazi Monica kozibo ku before oli otya Nasazi Monica bannange ndiru nyege baba yakutta kati oboja ne tujoga bino byakufa byakuleka goli luddawa naye bannange ndiru no baba nange kyakulya manyi okwekya munyege wanje dakivazi wanga akutumidde bange mutumidde bale kunkubirako akawugeza akalungi ne weekend ennungi namukasa emikisa gy'abakazi mingi omanyi kati omwaga gw'omupya okay abakazi mingi kale tweyanziza nnyo bituuke my brother wange kakuje kamutuulemu thank you so much bannange Nasazi Monica mazeeyo tufune omulala kadde katuwedde akadde kaweddeyo njagala nfuneyo mpulirayo ne ku maloboozi amapya nga gaago mpulirayo na ku maloboozi amapya nga gaago ziyatani mwemu ezakayita ku ssaawa 11 kale wabula eddakiika 9 okwera ssaawa 12 ezakawungeezi wangi sebo va ku TV sembera kuwala ne TV sembera kanfuna omulala ddiya akadde tekandi bulungi njagala kubeera nga mberekereza olunaku olw'enkya olw'omukaaga ku ssaawa 2 ez'okumakya mbeerawo ne Simon Kawalata nga tukuleetera ebibadde mu week amawulire agabadde mu week agonna tubeera tugakuleetera kale lindirira ebyokya byokka bye tugenda okubeera nga tukuwa abagenze mu nyegenyege n'abasuubira okgenda mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulambula Uganda tubulira nti kuba kulambula kumanya butonde kwongera kumanya Uganda n'okumanyagana okay ali ku simu sebo va ku TV wanji sebo webale kutuweereza naawe okubeerako mukwana ani ono webale kutuweereza maama kale sebo naye va ku TV dia ndi Luweere eno njogera naani oweruweere eyo oyogera ne mukulu Hussein Kawumale fali oweruweero nsanyusa okuwuliza tulimbe David Lutale waffe ajanga 2 simutegeera ani nyege byebikyebi owange oba nkugambe ki webale kugirira webale kusimba mukwano ndi ku TV wano tukulaba eno nkulaba mu kazannyo nkulaba munaka ni mwana mama akumye omutindo webale nnyo webalire ddala naale sebo naawe beera bulungi